Oluvannyuma lw'abawagizi ba Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi emitima okubafubutuka mu mitima emitima okubafubutuka mu mitima oba emitima okubafubutuka mu kifuba olunaku lwa leero kabuze kata emitima okufubutuka mu bifuba by'abawagizi ba Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi abasinga okubanga babanyumirwa nnyo wali ku radio ku Kyabasafama radio eyo a program emanyiddwa nga Kalasamayanzi omanyi Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi bakola ekintu kyabwe babadde balina show gye bakola ku Kyabasafama 89.2 Emmanduso era nga sheyo ebadde ng'ebeerayo ssaawa 4 paka ssaawa 7 ez'omutuntu so nga sheyo abantu bagiwuliriza nnyo kati CBS ebadde yasalawo gye buvuddeko okumala ndoza tuli mu wiki ng'emu 2 nga CBS yasalawo okubaako enkyukakyuka zeekola wabula nga mu nkyukakyuka zino mukwano gwange mwe mwajjira n'ekyokuba nti sho eya Kalasamayanzi erina okuva ku mpewo Dr. Titi wulira mu Dr. Titi Dr. Titi ne Lady Kwefu oba Lady Titi ne Dr. Kwefu nga balina okuva ku mayengo ka Kyabasafama ntegeeza programu yaabwe manyiddwa nga Kalasamayanzi kati ebigambo olunaku lwa leero biyitinganye abantu bayombye abantu beevumye bye batogedde tebibaddeeyo nga n'abamu katono bakyawe CBS abo abaagalako Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi kiki ekisinze okubatabula olunaku olwaleero CBS Fama etaddeyo post ng'eraga nti Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi si baakuddamu kola programu ya Kalasamayanzi wabula tebakomye okwo ne bafulumya posta ebadde eraga abaana ababiri oba abapresenta abapya babiri abagenda okukolanga show Titi ne Kwefu gye babadde nga bakola kati nga tetunagenda ku baana bano show bagitumye Urban Zone kati Kalasamayanzi ne bagijjawo kati njagala kusooka mu comments z'abawagizi abaana bafukumudde ebigambo ono bamuyita Muyomba Vincent yagambe then I'm done with you yolulabye nga bamugamba nti show ya Kalasamayanzi teriiwo nagamba nti yabivuddemu waliwo oli gwe bamuyita muti abagambe bambi Titi and Kwefu the moment musepe bannange Ali Kasumba nagamba if Kwefu is not there then that is rubbish mbu Kwefu bw'aba taliiwo oyo abeera kasasiro oyo babadde bamuyita Ali Kasumba Roni Lwanga nagamba awo mugudde you can't chase Kwefu and Titi nti awo mugudde temusobola kugoba Dr. Kwefu ne Titi awo lady ebegudde Jimmy Varani Chaze nagamba okwokya in high gear zino no comments zonna badde baziteeka ku mukutu gwa Kyabasafama Emmanduso osobola okuyitayo obeera jaziraba ogwa Facebook zimbe nagamba ffe kyonna kye musoosotola ffe kyetwanereza musajja alumbwa agambe Lady Titi and Dr. Kwefu mubagobye bwe mutyo Bukenya Ivan nagamba nange bwentyo bwenzizeeyo ku radio buddo agambe nti yabivuddeko tajja kusobola Stephen Kigozi nagamba nange omumbejja nga abadde anyumisa nnyo temusobola kutwala omumbejja Lady Titi nammwe Martin Kisiru nagamba Kalasa era CBS ye yagitandikawo bwentyo bwe nayomba nga bajjeewo mpinga okuleeta Kwefu ne ate ne binyuma Titi nga tannajja waliwo Pamela n'empinga Pamela ne bamuza ku evening cruise era ne binyuma na bino bijja kunyuma oyo nagera maaso n'okubanga alaga nti ye muwagizi nnyo era ayagala nnyo Kyabasafama ebize bitambula azaabigoberera ebbanga lyonna sali nagamba nze yo program saagisiimye wadde nnungi era sinnagiwulirako yagamba nti wa CBS bwebeerese kati ate tunagamba tutya Richard nagamba ekirungi radio nnyingi without Kalasa
Titi and Kwefu kanonye wenaddukira obudde obwo. Olanagama nze maze nembitegeera sorry obadde babutase makula captain muwanguze area agamba watali Kwefu oyo kasasiro akomubaze kafuga sia nayombe ekibadde awo. DJ Shadow agamba mukama nga w'amaanyi oyo n'abadde ayaniriza omu ku ba presenters ku sheno bengenda okuba nga nkunyonyolako wano. Paul Chirumutu agamba rest in peace DJ Emma bukyavaawo evening cruise yagwa paka weevuddewo ate evening cruise tuli mu show ya mutundu atuna anayiza birala. Zimbe Anthony temutugamba nti Kalasamayanzi ekolebwa Dr. Kwefu lukuta ne Lady Titi evuddewo ekyo temukyogera temukola era Ligans agabambi temwatukoze bulungi bangi balaze okumenyeka omutima oluvannyuma lwa show emanyiddwa nga Kalasamayanzi eya Dr. mbatabula eya Dr. Kwefu omune Lady Titi okuba nti evuddeko Magere Bobby Payne agamba ekiredio nakyo bannange bigamba tebibadde byangu. Semaganda Ivanovic nagamba naye Dr. Kwefu wakiri akole mu evening cruise temusobola kugoba Lady Titi ne Dr. Kwefu namwe mulimba temusobola kola ekyo kati nno oluvudde ku post eyo olunaku olwaleero ojja kujjukira nti Kyaba Safama ebadde ejaguza emyaka 29 CBS FM kati bapresenta babateereddewo red carpet era ne babaaniriza mu bitiibwa abazze mu kifo kya Dr. Kwefu. Bapresenta abazze mu kifo kya Dr. Kwefu babateereddewo red carpet ku mukolo gubadde gujaguza emyaka 29 ejja Kyaba Safama mukwano gwange era kye bagenze maaso n'okubanga bakola kyekyokuba nti no babaaniriza mu lujjudde era nga ne Katikkiro wa Buganda abaddewo olunaku olwaleero okubeera nga ayaniriza abapresenters bano abapya abazze mu kifo kya Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi mukwano gwange ali mu kulaba eddakiika eno straight away right now. Kale mukadde ako oluvannyuma lw'okuba nti nno ababiri babaaniriza mu bitiibwa ebitokomoka Katikkiro we wabadde ne mwana muwala wamu ne mwana mulenzi ono abazze mu kifo kya Dr. Kwefu ne Lady Titi kati wakati nga bano basabukuluddwa era nga babaaniriza ekibuuzo kibadde kimu ababiri bano be baani. Omugayi bamuyita Brandon Sharif bw'obanga omumanyi bulungi abadde akola wali ku radio eya Record Farmer yazze mu kifo kya Dr. Kwefu kati ate azze mu kifo kya Lady Titi ye mwana muwala amanyiddwa nga Ashanabs woba mumanyi bulungi akola wali ku Spark TV ate ng'emabega eri yaliko ku Nice TV tulina waaka kati olunaku olwaleero ono asosooteddwa era n'asabuukululwa ng'agenda okubeera presenter oba ababiri abagenda okudda mu kifo kya Lady Titi wamu ne Dr. Kwefu lukuta kati abaana ne batandika kati mwemubaze okwanjula bano Dr. Kwefu waffe ne Lady Titi mubataddewa. Mukwano gwange nina essanyu okutegeeza nti Lady Titi ne Dr. Kwefu tebannagobwako ku Kyaba Safama. Lady Titi ne Dr. Kwefu tebannabagobako ku CBS ebyo mubadde mutambuza mugambo gwammwe nedda tebannabagoba. Ekipya ekiriwo ekiti wabaddewo enkyukakyuka Dr. Kwefu ne Lady Titi babaziza mu programu ya Mukeeze ku Manduso Emanduso buli lunaku olw'Emmande paka olunaku olw'Ekutaano Dr. Kwefu ne Lady Titi era CBS ewandise ku mikutu gwayo negamba kubanga 23 June Dr. Kwefu ne Lady Titi bagenda kukutuusaako program Mukeeze ku Manduso. Yes, straight away. So kitegeeza nti Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi bavudde mu program gye babadde nga bakola eya mutuntu eya Kalasamayanzi kati ne badda mu program ya Mukeeze era nga bagamba nti obunyuvu bw'obadde ofuna mu Kalasamayanzi togenda kubanga osubwa bunyuvu bwonna. Obunyuvu bwonna babukute ne babwetika ne babuteeka mu program ene emanyiddwa nga Mukeeze. Kati nno wano wenkulabidde
abatuuze nga basanyufu. Waliwo abadagama Mugerwa Julius yagambye but Kwefu produces Sumulula at BBS at the same time. Ono abadde ayogera ku kyokuba nti Dr. Kwefu ye yali producer wa program ya Sumulula eya Saimo Kawalaata ne Hafi. Jukira Hafi yavaayo n'agenda kusanyuka. Kati njagala okutegeeza nti Hafi bwe yavaayo ate ne Dr. Kwefu takyali producer wa program eyo eya Saimo Kawalaata ey'okumakya eya Sumulula. Yes, Dr. Kwefu is no longer the producer of that show. Mukwano gwange bw'obanga obadde tokimanyi. Stephen Chekozi yasigadde yagamba nti bannange nedda. Temukyusa Titi. Mary Nabuma n'agamba naye Titi omenya munnaamatu. Kati Gideon yadabuza about to Kalasa. Kati Gideon yatanategeera nti ebintu byakyuse dda. Prince John Bosco nagayiba naye Dr. Kwefu ne Titi obudde bwe badde bakoleramu nga bwe bubadde obutuufu. Nadia nagama justice for Dr. Kwefu's ears bambi the time would have stayed the same. Bangi basigadde era bakuba emimiro basanyuse kyokuba nti Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi tebagobeddwa ku CBS kozi bangi badde batambuza olugambo nti ababiri bagobeddwa ku Chaba Safama. Wabula ekituufu kiri nti bano tebannagobwa. Kati kankuyitiremuko mukwano gwange obanga oli ebami ng'oli muwuliriza wa CBS FM Emmandu. So njagala okutegeeza nti okutandika n'olunaku olw'Emmande line-up ya CBS ekyuseemu. So kitegeeza buli lunaku Monday paka Friday essaawa 12 paka ssaawa 4 ez'ekiro ogenda kubanga ez'okumakya ogenda kubanga ofunanga Dr. Kwefu ng'ali ne Lady Titi mu show emanyiddwa nga Mukeze Express. Ate ku ssaawa 4 paka ssaawa 7 ewabadde Kalasa ogenda kubanga ofunanga Asha Nabs ng'ali ne Brandon Sharif mu programu eyo emanyiddwa nga Urban Zone. Kati ku ssaawa 7 nga bali bakutadde mwana mulenzi amanyiddwa nga DJ oyo mukwano gwa Suna Ben Mbazira Tone ng'ali ne mwana mwala oyo atera okubeera nti ayogera ebintu ebyo ebinyiganyiga abantu emitima. Is that Sophie Tebi? Bagenda kubeera nga bakuweereza program yaabwe emanyiddwa nga Township Tunes ebayo ssaawa 7 paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Wabula ate ssaawa 10 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi mwana mulenzi oyo wale MC abeerawo mu program emanyiddwa nga Evening Cross. Kati ate ku ssaawa 1 ez'ekiro nga wale avuddemu ate omukulu amanyiddwa nga Nsereko omukulu oyo ajja kubanga akuweereza program emanyiddwa nga Kkiriza oba Gaana. So kiri erigo okukkiriza oba okugaana okumanya nti Dr. Kwefu wamu ne Lady Titi program eri eya Kalasamayanzi ebadde ekolebwa. Tebakyagikola. Wazeewo mwana mwala Asha Nabs. By the way tuyozaayoza Asha Nabs wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Brandon Sharif era babaaniriza mu bitiibwa nnyo nnyini ddala okubeera nti beegasse ku CBS FM Bulange Best Radio Station Emmandu. So 89 akatonyeze 2 togivaako. So that is it for you. Alson Painters yuji mukwano gwange bano basiizi balangi bagamba nti genda maaso olw'okuba nti obakoonako ku 0705 19 36 ku nsonga zonna ezikwatagana n'ebyokusiiga langi. Alson Painters yuji bajja kubanga babikolerako mukwano gwange bakooneko tojja kuba nti weejusa. Abasiddi omusonsozi lyerinnya eryange AGALIWO gwe mukutu kw'oli. Kati bw'otalikinga vidiyo eno mba nkusaasidde.